TV sema by MC Prince Ivo kansubye tambulya ddala bulungi nnyo gye muli bagenda maaso n'okubeera nga batulaba. Olwaleero emboozi eri ku mimwa gya buli muntu y'emboozi oba lwe lutalo oli wakati wa muganda waffe ow'emmotoka Lili Pazo ate n'ow'ebinyaanyanya that is suunabenie. Ani yasuza munne, ani yayamba munne. Tuzzeeyo ku genesis y'entandikwa yaabwe gye baatandikira ng'era bonna omusajja yabasuzaako gwe twagadde okunoonya atubuulire ki ekibatabanya. Ebisinga ottawaanya abasajja baba bakazi na ssente. Kituufu awo tugenda otandikira ogamba otya? Ndi steady ogamba otya? New York the style. Ndi wano sirina tabu. Olina hit mu Kampala. Buli oscrollinga TikTok video emu ey'okubiri baluyimba. Oluyimba olwo abantu balwagadde nnyo. Omanyi ebigambo ebiri mu luyimba olwo bayita mumuleke. Lulimu ebigambo nga ddala abawala ng'ayina omuntu we ayagala omuntu we. Naye manyi wali wagaddeko omuntu naye ng'aba ebigambo byogera oyagala akasajja kampi kasajja kaddugavu kaavu okaagazaaki babyogera. Muve ku bantu b'abantu s'abantu baakaagadde nnyo akayimba tekalimu message eyo. Mbaddemu amulekawo nga mulaba mumuleke ono mumuleke nga mulowooza genda bambi kwegula mumuleke mmwe mwali mutamanyi kubikola mumuleke. So ebigambo ebyo abantu babyimba kamaanyi. Ani akawandiika? Oluyimba olwo David Utalo yaluwandiise. Muyimbi New York n'aluyimba. Yalidi ne Atini ne balukuba. Video kachapizo mwali ali mu sente nga mmeka? Lutalo nzo limba yalumpeera bwerere. Simanyi oba gwegendo otesse naye neze yalumpeera bwerere. Yes. Ate yampa lumu. Yampadde ennyimba zaade bbiri. Oyinayo n'olulala lutanabako? Olala naluyimbye naye. Era nalwo mu lulinda alina lwakabi. Kyamaanyi. Yes. Kyakabi muganda waffe David Utalo kyakabi nnyo. Tandikire ku genesis y'olutalo lwa Lili Pazo ne suunabenie. Entandikwa yaabwe wagirimu era wagirabako. Eri etyatudde emabega ani ayamba munno omutuufu. Kati mu ntandikwa manyi twakuba endongo nga tunoonya abantu abayinza otuyambako. Kati nga e Kampala nga tekitambula bulungi nga ffenna tuli bannamasaka. Kubanze nzaalibwa wali Kinyerere. Gundi wawali kooki Lili Pazo. Kati nga bwe tuba tugambye tutulumba Masaka twafunangayo mikwano gyaffe babeeranga babiri. Omu yabeeranga Mbazira Tone omulala nga suunabenie. Suunabenie yali friendly nnyo yali mwangu nnyo ng'era bw'omutuukako akwanguyiza obulamu. So yatuyamba nnyo bwe twagendanga e Masaka mu kintu ky'ottambula. Endongo ne Lili Pazo eyo gye bayita ddotuddo. Abayimbi abasinga bayinza oba tebaagikubako. Nga ffe tujja ku mulyango ne tukonkona ne tugamba tuli bayimbi n'ennyimba zaffe ze zino. Ffe twabikola. Kati nga tumanyi otutuula mu takisi ne tugamba kati tulumba Masaka. Masaka oyo yatwanguyiranga nnyo nti Masaka omuyimbi atasobola okuva e Masaka n'ajja e Kampala. Kuba Vincent Segawa twabalaba Bawalukaga twabalaba naffe ne tugamba katubesingire ewaffe Masaka tulumbe Kampala. Kati nga bwe tulumbe Masaka tusangayo mwami Mbazira Tone ne mwami Suunabenie. Naye nga Suunabenie alina komedi mungi nga yanyuma ng'anyuma nnyo kati yatufuula nnyo mikwano gyaffe. Kumazika nalina akayimba awo bali bakayita Naakwatamu. Pazo ng'alina akayimba bali bakayita Land Road. Kati mu kugenda awo netutandika n'ekiboozi ne tugamba Pazo olaba weyite mutabani w'Abasudde. Kati mu kweyita mutabani w'Abasudde tukola olukujjukujju tutwala akayimba k'Abasudde. Bali bakayita munnaffe otulabyeko nnyo leka nzire ewaffe munnaffe otulabyeko nnyo ako. Pazo akayimba nga akakwata kyatukolera nnyo nga bw'okiwulira. Kati Suunabenie tubondinga naye bwe tutyo afuuka mukwano gwaffe. Tuba tukana ekiseera nga tukyagenda Masaka nga tumuweereza buweereza kayimba n'azannya. Bw'afuna omukisa n'ajja e Kampala otandika okukola ku bukedde yanoonyayo mikwano gye nga yeffe era yatuukira wa Lili Pazo n'atandika okubeera ewa Lili Pazo. Ndowooza yabeerayo ndowooza mwezi nga gumu n'ekitundu awo wakati w'omwezi gumu n'ebiri n'alyoka atandika okupangisa. Kaakati kyenyiza okujjukizamu Lili Pazo ekyamuvuddeko okunyiiga atuuka okulangira Suuna okumusuza n'okusimanya n'okwambala engoye ze n'otuuka okugamba nti alina kyajja okwogera simanya nga asemberedde ennaku ze ez'okufa. Alina ekyama kyagenda otubikkulira yamuwa bulamu aleme kwerabira nti ate ffe twasooka okgenda okunoonya Suunabenie nga twagala obuyambi nga twagala atuzanyire musiki waffe nga twagala ebiseera ebyo nga pulezidenti okwogerako ti gwe New York pulezidenti anaakwogerako nga kyakabi nnyo nga bw'okiwulira. So muganda wange Pazo toweerabira abantu abakubeereddewo. Ffe twamusuzanga twamuliisanga
twabeeranga naye ku studio ntumuwa studio ez'obwerere n'akola n'ayimba. Twabeera nawe mu mbeera embi ng'okyavuga boda. By the way ffenna twavuganga boda, nze nga nvuga boda. Avuganga boda nga Lili Pazo avuga boda. Pazo akolera Bwayise, olumu nga bwakolerako Entinda, nze nga nkolera ku Salama Road ewakuleekaana Munyonyo obusaabala bwentyo. So twakubeererawo muganda waffe, tubaye tusaba kana akasonga kabeere katini nnyo kaleme kutwala wala nnyo. Kati waliwo abantu ababeererawo Pazo nga Mwami Bulesa. Mwami Bulesa oyo ye yali manager wa Lili Pazo, ye yakwata ssente ezakola video yagenda ogula emmotoka, ye yakwata ssente ezapangisa ennyumba mwagamba mwe yasulanga naye ne suunabenie. Si yali azipangisa, si yali asasula landlord. Bamita Mwami Bulesa. Kati Pazo Mwami Bulesa oyo genda omunoonye kuba naye tewamuyisa bulungi era ne gyali naye si musanyufu. Ate ye yamukola ki? Yagula emmotoka eyo n'amugulira ettaka emukonaawo nga muyimbi we. Naye omanyi okumanaginga omuyimbi n'otukanga ebivulu tokyabimanyi, olaba ayimba eno olaba ali eno. Kati Mwami Bulesa ali Masaka ayimba. Mwami Bulesa kye yakola n'amuteekako omuntu, nagamba ne Pazo ono sijja musobola, kamuteekeko omuntu, ye omuntu amontalinge ti oba ategeere nga obeera n'omuyimbi onogamba agenda yimba eno tukoledde ssente mmeka, n'amuteekako omuntu. Naye ekyasinga ate okumala Bulesa enviiri ku mutwe nga n'omuntu gwamutaddeko nga naye yeekanga Pazo ayimbi ali eno amwekangira ku kivulu kyeno n'omuntu katamanya muyimbi gy'abaalaze. Kati ng'ate amutaddemu ssente nnyingi. Omanyi omusajja okuteeka musajja munne ssente aba akwagala. Va mu bino ebyomusajja byateeka mu muyimbi nga mukazi ssente omu aba n'ebigendererwa. Naye oli yali ayagadde omuntu era si musanyufu nnyo. Era Pazo nkugamba kino nsiba nkikugamba, genda onoonye Bulesa. Mwami Bulesa oyo ali Fort Portray eyo omanyiyo, genda onoonye Mwami Bulesa omwetondere kuba nze bwe ntunulatunulamu nga Kateregga omusajja omuganda omusajja bankuzeeko kati ndabanga obuzibu bwa Pazo bwonna n'obutali butebenkevu kasa yawukana ne Mwami Bulesa. Emikisa gyo oba yamuloga? Sijja gamba nti yamuloga, naye omuntu bwakolera ebintu ebirungi naawe musasula ebintu birungi. Mwami Bulesa oyo mu kye yakola ekibi yanyiiga nnyo n'akwata emmotoka n'agijja ku Lili Pazo n'agigabira mukwano gwe ono gwe yali yamuteekako n'agimuwa. Omanyi emmotoka eyasooka ya Lili Pazo mu bulamu bwe, emmotoka Bulesa gye yagula yagimuggyako n'agigabira mu eyali badde mutabani wa Pazo gwe yamuwa amubeereko n'agimuwera bwereere. Obona nga busungu. Naye Pazo njagala ojjukire nakujja ewa Sipapa nga Sipapa akozesa emmotoka, nga Sipapa akusiimuuza ennyumba, ng'osiiba tolidde ne ng'oli wa mugagga. Ne nkujjayo n'ovaayo n'engatto ze eza red, n'ovaayo n'akasawo ka aka bbulaaka, ne nkuleeta emakindye. Bwe nkuleeta emakindye ne nkuleeta ku studio yaffe. Nfuna bulungi. Abantu baakubeererawo naye tetuvangayo kwogera bintu weebiti. Naye nze ekyanzijeeyo kye kintu ekyokugamba nti suunabenie simanya ayina ekintu simanya kyagenda okwogera ng'ali kumpi kufa. Totisatisa bantu. Wabula tunulamu emabega baani abazze bakuyamba, baani abazze bakubeererawo. Okitegeera ate bye bisinga okukubonyaabonya muganda wange. Naye genda weetondera omwami oyo gwe bayita Bulesa. Olowooza ava tya okugamba nti no suunabenie yamuyamba n'atamusiima, alina kye yamukola ekyo ekyenjawulo nga bali bonna? Kati nze bwe nayogeddeko ne Suuna kubanga mukwano gwange ne Pazo mukwano gwange, tuli ba mikwano abasatu nga bwe nkulaze omukwano gwaffe gye gwava. Suuna yasese n'okuseka n'angamba neewuunya nnyo Pazo okukola ekintu bwe kiti kubanga kyannangira ekyokunsuza nze kennyini bwe nzija mu interview nze kyensooka okwogera. So kagamba bannaaye we najja e Kampala omwami yansuza nga yali Lili Pazo, so tekibadde kipya nnyo. Naye kyasinze okunkwatako kye kiri ekyakulaba muganda ye ng'alina n'amaziga agaagala muyitamu ng'agamba nti alina kyajja okwogera ng'ali kumpi kufa. Ekyo kyamukutte kunyo naga nakola ki omwana oyo. Ne mugamba muganda wange ekisumbuwa Lili Pazo ffenna tukimanyi nti omwami Bulesa bayawukana si musanyufu. Olaba ekintu kireva gye kye yakola n'anoonya maama we omuto oba nfuna bulungi. Bwe noonya famire y'amayanja ekyali kimututteyo kwetonda, era ebyava mu kwetonda kikwe kulaba nti kireva gye essaawa zino akola ki
aina waali takyalinga luli ge magezi ge gamu gempa mwami Lili Pazo gende Fort Portal si wala nnyo gwoba otya mwami Mulesa nze nja kutwala tugende tufukamire tumwetondere nfuna bulungi kijja kumuyamba. Tugambe nti nno obudde buno alemereddwa ensi Lili Pazo anoonya wakwekwata anti kakali toyinza kuddira muntu nga badde akuwa ebivvulu. Pazo bamala okutwala emmotoka eyo waliwo mukwano gwe yamuwa emmotoka agitambulire mugijjukira emmotoka n'ekwata omuliro. Emmotoka bwekwata omuliro nejja mwami suunabenie n'atuula naye n'amugamba tukoze tutya tufune emmotoka tufuneyo ekivvulu. Ekivvulu ekyo kyali kayabwe Masaka era Pazo yafuna ssente nnyingi n'agula emmotoka. Suunabenie yakimukolera. Yes. Suunabenie yakimuwa ne tukiyimbako ssente ezaavaamu n'akola ki n'agula emmotoka n'akolako n'akasaaluuni ke. Kitegeeza omuntu oyo aba alina omutima omulungi. Ebyo byonna lwaki tabijjukira? Kye tuli mu mwebuuza lwaki tajjukira bintu ebyo ebyamukolebwa omuntu bw'atyo mukwano gwe nfuna bulungi. So muganda wange kyusa mu mutima ogwo. Oli mukwano gwe lwaki tomuyita ne mwogeramu ng'abooluganda? Twayogedde naye twabadde nze n'embazi ne gundi ne ambassador manager wa suunabenie ne tutuula naye ne twogera naye naye nga alaga nti yayisibwamu amaaso mukwano gwe obutamukolera kalango ka kivvulu kye. Ate nga n'ekivvulu ekyo era kiringa ng'era Suuna yamuwadde ekyobwereere kubanga Suuna yangamba yamuwera ku discount nga mukwano gwe nga gwe bw'ogamba nti bantunde miliyoni 2 n'empa y'amafuta ga miliyoni nja kujja kukole ki. Kati obuzibu bwonna mu kubeerawo nga Suuna ali bize mu kukola obulango ng'alina obulango bw'ali mu kukola naye n'akubira Mbazira n'agamba Mbazira nyamba onkolera akalango kaani ka Lili Pazo era Mbazira n'akakola. Kati ye Pazo ekyamulumye ku ndowooza wakati awo mu kwogera ne Suuna alina we yamuyisizaamu amaaso kuba yagamba muganda wange ampisaamu ati amaaso. Ekivvulu kiriwa? Kivvulu siri sure we kiri onaayimba ate lwaki siyimba bingi byenzize nyimbako bino ndi mumubuulirira nga muganda we kuba nze ne twadde tukola oluyimba nina oluyimba naye era natula wansi ne mugamba tukola oluyimba luno ne tugendagene omwami Bulesa akwetaaga mukwano gwo tomwewala wadde okimanyi wamunyiiza tugende tumwetondere tuluyina baluyita makindi gye luli. Agamba engeri Suunabenie gye yajjamu ewaka n'akaveera ke yali akutte mu ngalo teyandimwisizza mu maaso nga bw'ogambye. Suunabenie yajja ali bubi nnyo to that extent. Ebyaddala Suunabenie yajjanga omuntu ava mu kyalo nga bw'ogamba nti nvudde mu kyalo ngenze Kampala kukola ki kuyiiya bulamu naye bino byalinamu omukisa omungi era teyalwawo nnyo n'afuna waatandika okubeera nga ye kusala amaloodi awo naye nga yajja tali bulungi. Muganda wange yajja embeera si nnungi wadde n'akatini naye essaawa zino ebintu ate byatusasuddemu ne byasasudde abalala bataamubeererawo nnyo. Nze ngamba byakavalinga ekiwundu ekyo kuba omuntu oba tolina mmotoka n'ofuna emmotoka mu linnya ly'omuntu n'ofuna ne bizinensi kuba essaawa zino muganda wange yalina bizinensi ena saaluuni awo ngamba byadde bimala. Oba nsaalwa na bujja nti nno omusajja yajja nakaveera naye kati obudde buno alina ebintu bingi nnyo ebisinga ebyange oba nsaalwa? Sijja giyita nsaalwa kubanga ne Suunabenie naye yasasulira ekyamuyamba. Ekisooka ffe twagenda twagala obuyambi ewa Suunabenie era ddala teyatwekkaanyaako teyatusaba ssente. Suunabenie yakubanga endongo yaffe ekyo mbabuulira mullo yagikubanga weewaawo yagikubanga Masaka ne rediyo gye yakolangako obuddu yatuukanga ne Kampala ng'oyinza otuuka ewantu awamu noweewuunya nga naawe olaba akayimbako bakaagala naye nga teweewuunya bakaagala batya kuba ffe tubaddewo nga tetulina ssente mu industry kubeera tetunaba zifuna tukyetetenkanya tukolera ku mikwano bwegito gijje gitubeererawo. Lili Pazo agamba Suunabenie alina empisa embi ennyo era n'embaziira ttone ekimukuumidde mu mukwano ne Suunabenie kuba talina wakugenda alinga mukyala atudde olw'abaana. Jagamba nedda mbuuza lwaki bwe zibanga empisa za Suunabenie mbi ez'okuyamba amazima alina empisa mbi nnyingi kubanga ayamba. Kati kankubuulireko omukuwadde ekyokulabirako Pazo yalwala abantu ne bamusondera ssente naye teyawonerawo yamala ebbanga nga mulwadde era omuntu eyamubeererawo yali Suunabenie. Ebyo Pazo abimanyi Suunabenie bye yakola byonna obimanyi
byonna ebyokubeererawo bimanyi ewaka nga tewali kyakulya omukyala talina kyakulya byonna obijjukira muganda wange kana akasonga katini nnyo kale tekasobola kujjisaayo kukaabira mu kamera mbu olina byojja okwogera simanya ng'ogenda kufa suunabenie ayamba tunuya abantu baali nabo bonna sima ababbukutu baani bonna obulamu bwakyuka basimanya bamaswanku bavuga emmotoka bonna bavuga mu ye kebera emmotoka gyavuga Lili Pazo ya suunabenie kubanga wabanga yakuwa ekivulo onoogigula bayiye oba ekibuuzo suunabenie we yasulira ewa Lili Pazo yali alina omukyala suunabenie yasulira ffenna twali twakatandikawo obulamu nga tewali alina mukyala nga tewali alina baana nga ffenna tukyali mu bulamu oba okwasolinga nga tukyakuba endongera eyaddo tuddo wabula olowooza kyekyo kyagenda okukubawo ng'anaatera okufa mu kulowoozako tekiriiwo atiisatiisa sikirabawo kubanga nkinoonyanoonya sikiraba n'aligambye tekiriiwo oba takuba ndongo y'obudde buno alina akayimba akapya ne kamiliyoni oba omusajja takayisaamu ali atakuba ndongo nga n'ebivulu abadde yamuwadde n'ekimuyombya kyennyini suunabenie era mwana onoonya ekintu naye nga tokitegeera bwe gaba nga amawulire ge yabadde ayagala agafunye tugambe nti anoonya kambaaka ndoza kyendowooza naye jasi wabaawo omutima amanyi Lili Pazo yazze akola ebintu bingi Lili Pazo yabeerako wakabi Lili Pazo yakuba oluyimba wano tuyinza okuba nga mu myaka nga 5 emabega tudanga mufuna luyimba lwenkana agenda ogula emmotoka lwali lw'amaanyi nnyo lwamuwa amaanyi mangi yakola emikwano mingi nga bakamiliyoni nga baani kugamba ate ne yeerabira abantu babadde azze abeera nabo kati omanyi bw'obeera ow'amaanyi ennyo n'ofuuka ow'amaanyi ennyo n'osala omulundi gumu ate kitokyalinga nnyo obwongo bwo era kana akalowoozo abayimbi bakamanyi nnyo bw'ofuuka ow'amaanyi ennyo ng'obadde w'amaanyi n'osala ku sipiidi y'amaanyi n'odda wansi oyinza n'okwewa obutwa tulowooze nti ali mu depression essaawa zino yeetaaga buyambi yeetaaga kusabira muganda wange oyo naye nga tunaba kumusabira asooka anoonya omwami gwe bayita bulesa asooka amwetondere bulesa bw'anaamwetondera bingi bijja kukyuka nze kyo nkikkiriza obudde buno suunabenie yandikoze eki ng'omuntu omukulu kuki ku Lili Pazo suunabenie ze yangambye siminaako buzibu mulabanga mutabani wange mulabanga muganda wange era sisobola kulekerawo okuzannya nnyimba ze ekyo suuna yakyogedde naye ensi yejja musalira omusango ng'ensi kubanga nze byenze mukolera byonna tebibadde mu kamera ng'ate njogera ne mu bantu ne ŋŋamba nti bwe najja e Kampala nasulanga wa Lili Pazo ye yansuzanga kye twalyangako ku kimu so kati siina musango tulowooze nti amulekedde kkooti y'abantu ye kye yakoze era yagaye togenda kuddamu kundaba mu kamera ebigambo ebisembayo eri Lili Pazo ebigambo ebisembayo eri Lili Pazo ngenda sembayo nga nkukutira muganda wange bw'oba tulina amafuta mu mmotoka tugateekemu tugende Fort Portal tunoonye omwami gwe bayita bulesa nze manyi waali edduuka lye manyi we liri tugende omwetondere ge magezi genyiza okuwa kyali wange byonna obimanyi tulina kyotamanyi muganda wange tukole ekyo wabula nkwagaliza obulamu obulungi ng'omaze okukola ekyo byebyo tweyanza Kachumba TV bwe tuba tubadde